full figure akoze 70% okusula President Museveni. Ekisoka President Museveni anoza full figure kulumya Bobi Wine. Tiamuloze nti amwagala. Tana mwana bawulo ya appointment. Ekisoka office yabade full figure tamanyi najitulamu. Omuntu atamanyi kuwandiika linnya lye. Full figure. Mukubira essimu awo, essimu yo bala mwajina. Bala mukubira full figure bamanyi okuwandiika erinnya lye. Kyebayita President toyogera byakyanda kito bala. Kakati kala amanyi okuwandiika erinnya lye. Awandika amanyage. Bala mutayogera byakisa. Yawandika ne balua. Kale musajja agwenda ndisokubu moderator sijja kuuliza bibuuzi bye bya kisibu full figures mu manyo okusinga sobola okuula full figures zaako kino alowooza kino kyagenda okukola era kino kyagenda okulowooza okimanyi bulungi balamu timbadde full figure emyaka gyonna kyovolaba sagada muwa platform nti olaba eggwanga president w'eggwanga atandika okukola politics w'okulumya omulala tawadde full figure mwamwagala amukolere yamuwadde mu kumalamu Kyagulanyi maanyi kujja kuba Bajjo kubasiga blackmail kujja kuwa Elizabeth tiyamuwadde ku lwa bulungi lwa ggwanga yamuwadde kulumya Kyagulanyi naye n'atamanya nti ati yatututeko ekizibu kibadde kitusumbuwa kuba kisookera ddala bakuwa wa president advisor olina okufuna office olina okufuna appointment letter naye kati bino biwudusa bwengejja bitasoma bibiduma bidumi kyemazeemu nnyo pipeline yawa the president Museveni gwe mmanyi ebyagenda bikozesa emyezi 6 akasukeri kasasiro we kubanga oli sure nti yatutte emivumba gitwagwa mu people power byetusulayo byatwala bebasinze okwasimula government eno kati balabanga maki bayita used condoms bebo kati president yafunye babucha maani nafuna ba full figure nafuna bakusaasira kati bana atabalabanga biyenje akitegeeza nti bala mbayina ate kubuzuko kakati bebandi badde balabula bali abapeni babaga nti musajja gwe mugendako era bayida bala bali mukisa message yaffe wakitegera bulungi okulaga nti president Museveni user target work nango laba bala mwalina ku sentence biddwa nze musajja yewo omuliro ne banvuma bavumye bala mwe ebivumo byolaba kitegeeza opposition bona abeni ali mu opposition gamba munvumye ne opposition no NRM mpuliza bulungi kati muna Uganda alaba kuno wekabireko mama wange tata wange wekabireko olaba babalamu olaba Brian White olaba ba bebekulu nga gwe omunaku atalina sente za kando ng'oli eyo goloza anagenda okuleeta eddagala mu ddwaliro anagenda osomesa omwana wo anagenda okuwa sente z'amafuta kitegeeza utandikirawo oli otandika okwerwanako nga tulidde muntu yenna babona akusaba ekintu kimu kankunzike nkusaba ekintu kimu na Uganda yenna alaba olina kulonda onalebo Bobi Wine Kyagulanyi sentamu amanye embeera yo gwe y'omuntu wa wansi njagala an example nungi mu studio wano nti yenyini ye first victim wa government eno okutyobula n'okubbwa kitegeeza mbu omunaku tolina eddoboozi eyo gwe kennyini n'onalebo Kyagulanyi zize amanyize embeera n'emmotoka emu nga yange nga nonsaba kaadi yayo njikola ki njina sijja mulangira bintu bino byenjogera mazima era ekirungi byenjogera security agency zonna nazigambye nze ngenda kufiira ku mazima wadde mbogenda ku police na report nga kyonna kyayagala omufera akola bwati agana apangise mwana nazibulani nga amanya ge neyeefula nti ki aba atezekanyeebwa kati bwe yagenze wa president bw'abanga alina emmotoka yaki yamusose musaba sente ze yamuwadde miliyoni nga 16 mumpange nengula emmotoka zengenda okugabira abantu naddira ekifera we wakiseka kisajja banga kyali kitona kugula mu mmotoka kyokana abantu omukadde we muwenganda bofa toyina ddagala mu ddwaliro ova kufe bakubaka emikombo tulya sente za Museveni nga tebalina evidence ekirulu leak production yakafa wali tewali oxygen promoter munnaffe mwamulaba naye kati si papa nakwata president Vagalanda namugamba nze ngenda kugula mmotoka